Abaami tuyamba kuba abakyala bano abasinga betwogerako abamu abaami baabwe bayambi obeera omwami n'akuyambako mulina kyokola. Rose Namayanja Nsereko amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM agamba nti abakyala bamanyi enkozesa ya tekinologiya bayambe nnyo bannaabwe okuyiga basobole okutambulira awamu. Mu Uganda abasawo abakyala bali ebitundu 37%, bayinginiya bali ebitundu 7%, abakubi ba plan ba architects bali ebitundu 2%, butunula social media. N'olwekyo digital divide abakyala bakyali mabega ku bya technology. Bw'otunuulira mu mirimu egiri mu gavumenti abakola mu bitongole ebirimu ICT, abakyala bali ebitundu 31, abaami nga bali 68 n'okusoba. Ekirala nti ku social media ono mu kifo ky'okuvumirira social media twongere kunnyonnyola abantu n'abakyala nabo wamu nti social media tumukozesa tutya okufuna ssente, kubanga ensi endala zikozesa social media okufuna ssente so si lwalirwoka. N'olwekyo ogwaffe kwongera kubangula mwana muwala akozesezza atya social media okwejja mu bwavu ng'alanga byatunda ng'asomesezaako abantu n'ebirala ng'ebyo. Ye Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku tekinologiya Oweekitiibwa Joyce Juliet Nabbosa Ssebugwawo agamba nti wadde nga enkola ey'okukozesa emitimbagano nnungi naye abakyala bateekeddwa okugyegendereza ennyo. N'olwekyo twebaza abakyala nti bagenze nnyo mu maaso mu kuyiiya, bakoze ebintu bingi nnyo baluka balima ebintu bingi, basobola okuteeka ebintu byabwe bakola mu masimu gaabwe. Abakyala waliwo ekigambo ky'amasimu, wadde nga amasimu malungi nnyo gatuyamba kakati okwekulaakulanya, naye ate era amasimu tulina galekera nnyo baana abato, kubanga ate kuliko ebintu ebitali birungi ku masimu kati betuzudde ate ebyonoona abaana baffe. N'olwekyo naddala abakyala kuba musinga okubeera okumpi n'abaana, mwegendereze nnyo amasimu gano, abaana engeri gye bagakozesaamu ate galeme kuboonoona. Ye Hajat Sophia Nalulejjuuko ssentebe w'akakiiko akalwanirizi k'obwenkanya aka Equal Opportunities Commission agamba nti abakyala waliwo bingi ebiteekeddwa okusooka okukolerwako mu ggwanga okusobola okuwa abakyala omwagaanya okweyagalira mu mulembe gwa digito. Mu Uganda ng'amazima gali nti bantu bakozesa nnyo amasimu era enamba y'abantu abalina amasimu yo yeeyongeredde ddala, naye challenge ezimu ze tukyalina mu Uganda lw'okubeera nti network coverage olumu ebeera nzibu, naddala mu bifo ebyo ebiri ewala amasannyalaze kwakakati okusobola okukozesa essimu yo olina okubeera ng'ogikyaginze. Wenkubirira mukwano gwange wona minisita nankabirwa abeere nga amasannyalaze agatuusa mu kitundu kya Uganda, n'abantu abalina puroguramu za sola nabo bayambe bannayuganda bwe wamu we bali abantu basobole okubeera nga babeera ku mutindo guno. Era njagala kukubiriza abakyala bonna bonna gye bali bagezeeko okubeera nga babeera ne skills ezikozesa endigito. Ye Minisita w'ekikula ky'abantu emirimu n'enkulaakulana Betty Amongi agamba nti gavumenti ekola ekisoboka kyonna okulaba ng'eziba emiwaatwa egiremesa abakyala okunyumirwa ssayansi ne tekinologiya. As you are aware, His Excellency the President has refocused this year's budget on paying for science teachers and ensuring that both in primary and secondary we have science teachers motivated. So the issue of science teachers from the lower level to secondary to the university prioritized is very important to address that gender gap. The infrastructure in schools and in technical institutes where science and technology on skills training are being prioritized and the government has established technical institutes in all the 12 sub-regions in the country. Also under UCC and Ministry of ICT, they are distributing computers in all government secondary school with internet to facilitate that access to internet. Nabikyali awo Ssenkulu w'ekibiina ki Men's Forum Against Domestic Violence Lauben Muhabuza asabye gavumenti erowooze ku baami mu nteekateeka zaayo ng'emu ku ngeri y'okukendeeza obutabanguko mu maka.
nga tugenda kunaku lw'abakyalo olunaku lw'enkya enaku zonna zigenda okuddirira nti ng'enteekateeka gavumenti yonna gyeyina ey'okutumbula abakyala abaami babeere namba 2 kubeera ku mwanjo nabo basobole okuwagira abakyala baabwe kubanga tojja kukwata embuzi ogiwa omukyala ng'omukyala okimanyi agenda kugirundira ku ttaka ly'omusajja ate tebakkaanya yadde endagaano ey'ekibanja yamuzaalira abaana batali babe mwezi muzibu olowooze nti agenda mukulaakulanya mu maka bantu bali bateeka okuba nga bakulaakulanye kati gavumenti bwereeta enteekateeka yakuggyako omu kiba kitegeeza nti abasajja bw'obaleka emabega kubanga kireeta abasajja batwala ebitundu 7 awaka kati omuntu atwala ebitundu 7 bw'omuleka kiba kitegeeza omwetaaga nnyo era bawulira eddoboozi lino gavumenti ng'enteekateeka olunaku lw'abakyala minisitiri w'obugenda abasajja bateeka okuba ku mwanjo okulaba nga bawagira abakyala baabwe. Muhabuzi akuutidde abaami obutageza kutwalira mateeka mu ngalo kubanga kafuuka kakodyo kakubabbako bintu. Bayoloote wamwe abalina emisango giri mu kkooti nga bali gibuzaabuza baletuukirire tugende tulabe ani akubuzaabuza mulamuzi kikaati ani yamukuza ani yamuteekateeka tulabe ekyo twasaba ne pulezidenti nti ekkooti z'amaka kkooti y'amaka ebeeramu ekyo omulamuzi nga talina na musajja nga tebamubasanga nako naye nga yasala emisango gy'amaka talina wadde mukyala twagamba tadde mwami otola nti dipaatimenti za poliisi zibe omuntu akulira ate famire y'amaka nga naye yennyini talina gyafumba nga talina na wadde gyawasa nga yakula mu nsonga z'amaka kati omusajja bw'ajja ng'aliwo obulumi anaamutegereza naye talina mukazi. Abatuuze ku kyalo bakijjulula mu ggombolola y'Ebulera mu disitulikiti y'Emityana baguddemu ekyekango. Omuntu ow'okuna bw'afiiridde mu ddaamu ya kampani enkozi y'amajaani eya Tororo and Mityana Company T-Estate tamutteko. Omugenzi ategeerekese nga Ngalambe John Bosco w'emyaka 6 kitalo ddala. Omusasi waffe Membe John yalina ebisingako awo. Wetuukidde mu kifo kino tusanze abatuuze bali mu kaweefube ow'okugyayo munnaabwe yafiiridde mu mazzi oluvannyuma lwa DPC w'Emityana Swaibu Tabani okubategeeza nti amawulire g'okufa kw'ono agategedde kawungeezi nga mu kiseera kino akwataganye ne balubbira wabula nga bagenda kukeera olunaku olwaleero okugyayo omulambo. Bano bategeezezza nti omuntu ono kati waakuna ng'afa mu nfa bweti wabula ng'obuzibu bwonna babutadde ku kampuni eno etaafaayo kusiba kati kyokka ng'abatamiivu bayitawo bangi ng'ekkubo lino liyisa n'abayizi abagenda ku masomero. Tukuba emiranga tugamba batuyambeko ngo tebakoze tebatufaako kati omuntu waffe era ngo yaguddemu kati mu kukwamira kwe kuva oba banaatuyambako tutya ngo tukole ki twetaagisa security wano baje batuyambe omuntu waffe tukole ki tumujeemu batutereko security emala Security ekijje mwagala twetagako akatimba oba oliawo kubanga nange omwana owange asobola okuva ku ssomero n'agwamu okiraba tuba tufuna obuzibu ng'obwo naye security tugisaba etuyambe daamu etekebweko akatimba daamu eno yenkanite nene kubanga bw'ogenda eri mu makati oyinza n'okufiira n'okusukka ekkubo liri baaliziba kampuni yennyini neetugobayo naye kampuni bwe banga esobola otuwa obuyinza oba esobola otuyambako etutereko akatimba oba etuwe security emala balinga bana naye buli omu abiraba bulabi bwatyo nebikola ki nebikomaawo tubadde tusaba tumugjeyo tumuteeke ewaka alina abantu be naffe weetuli poliisi atugambye nti ejja kujja kumakya. Mu kwogerako ne DPC w'Emityana Swaibu Tabani ategeezezza nti enkya ya leero bagenda kumukkiriza nkokola okulaba nga bajja mu kifo kino ne balubbira okuva ku nnyanja Bamala okulaba nga banyulula omulambo gw'omugenzi. I've told the OC that it is already night, I was supposed to use the fire brigade. So I have told them, let them preserve the thing and we shall be there in the morning. Yeah, we shall come. I myself, I will be there. Let's move on. This is the way it is. We shall come in the morning. In the morning, we shall be there very early. It's ready. It's also ready for officers to go into water 9 hours. Manager wa kampuni eno Francis Mukonyeze ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti kituufu ddaamu eno yaabwe wabula ebisingawo tutuukirye OC wa police station y'Ebulera. You are talking about an individual
the dam belongs to the company. So in any detail regarding the publisher and all that, and they establish the board of that, then they will refer you to the human resource manager, the spokesperson of the company, but not you. After consulting the wrong person who may mislead you the more. Utuviridde ku kifo kino kusanga mukaga ez'ekiro tulese abatuuze bapondose emiti gyabadde batemye okusikayo munnaabwe nga bagirese oluvannyuma lwa DPC okubategeeza nti be balina obuyinza okugyayo omulambo guno. Ku lwa CBS Emmanduso eryavubuka b'omulembe omutebi z'emmembe general mu disitulikiti Mityana. Mu mboozi yaffe ey'obutonde bw'ensi nga tujaguza olunaku lw'abakyala tukuleetedde omukyala eyasoma tukasaabayeekera Yozefu Kwanyi nga kati alabirira nsolo za mu ttale. Omusasi waffe Diana Kibuuka alina ebisingawo. Barbara Alapo ye mukyala akulira abalabirira ensolo ku Uganda Wildlife Conservation Education Center Entebbe Zoo. Mu Lungereza bamuyita animal curator. Omulimu gwe gwakulaba nti ensolo zonna zisula bulungi, ziridde bulungi, ate saako n'okulaba nti ezo ziba zeetagisa okufuna obujjanjabi zibufuna. Omulimu guno agumazeemu ebbanga erisukka myaka 15. Wabula katono ekirooto kye kino kye yeegomba okuviira ddala ku myaka 9 ekyokukola mu bisolo kife oluvannyuma lw'okuwambibwa Kony mu mwaka 1996 bwe yali asomera mu ssomero erya Aboke Girls. Okubawamba babajja mu doomu, babajja mu kilasi, Bajja mu doomu. Sawa zaali 6 gwali Independence Night. Bajja ne bamenya nga gisoma bayingira mu kilasi. Ali musinya kato bawanga okuva musinya wafa kasinya twafulanga mu nsiko. Oh my God. Twafulanga mu nsiko ate nga nti si nsiko nti eri awo nsiko nungi. Mugendera ddala eri mu nsiko gye mumanyi nti bagenda wali suspicion nti omuntu ali wali. Ate bw'oba ofumba omuka tegulina kulwezinga. Wanga omuka gulaga nti eri waliwo wali abantu. Jjukira ne NA-Gundi UPDF nga naye yali etunoonya. Mu buwambe wabuukayo otya? Twatoloka butolosi. Bagezako emirundi 3 gwasooka gwagaana balukwata ne bakizzaayo. Ogwokubiri ko tebatuzze. Then ogwokusatu twasaasiiginga naye nga tulinamu n'okutya. Omukufe yafuna n'eddayo yakira omukutya ani wagenda kukola biki wakusanga. Mutoloka mwavaayo mwena 30 twavaayo nze navaayo naye n'abawala abalala 2 abasigadde ne bakola bati. Kati abasigala kale buli omu yafunanga engeri ye ey'okuvaayo naye nga mulimu abalala awo 15 be batwala direct e Sudan. Kazini yatwaliwe Kaminga. Alapo yamala n'addayo ku ssomero okutuukira ddala e Makerere gye yasomera omulimu guno ogw'okulabirira obutonde naddala diguri 2 era nga gumweyagaza. Ekintu Katonda kyatuwadde kirungi nnyo butonde era ensolo zezimu zino tulina ozikuuma. Kati otuzikuuma obulungi nakyo kitupikira okukola ki? Okuuma ne muyina buugi bwanywa mweno ensolo muziwa obuugi. Zirina kunywa sukaali, zirina kunywera kamagi, eryevu, supplements, calcium biki. Kati mwenge tumusobola giwa muntu naye ate ensolo zirya. Anti kati ffe tuli mu nsolo. Era tuliga n'abalala abali mu malwaliro amalwaliro ga gavumenti yonna gye bali basomere ku ffe. Bwe baleeta eddagala ly'omulwadde baliwo omulwadde era ku budde amazima gennyini. Ku lwa 89 akatonyeze Barbie Emmanduso radio y'abavubuka b'obulembe omutebi ndi Diana Kibuuka. Business News amawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 89 akatonyeze Barbie Emmanduso. Business News amawulire g'ebyobusuubuzi. Mu kujaguza olunaku lw'abakyala olwaleero bo abakyala abakola emirimu egy'enjawulo beekokkodde abaami abasudde obuvunaanyizibwa bwabwe mu maka. Omusasi waffe Farida Bongole yalina ebisingako awo. Abakyala bayaaye okuleka abatuzaala okutandikira ku myaka 20 okufuukira ddala ku myaka 3 oba 4 bayaaye bonna buli gwokwatako ayagala ssente tewakyali mirembe. Newankubadde
nga olunaku olwaleero eggwanga lyegase ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'abakyala naye bangi naddala bamufuna mpola bagamba nti tebukyalina amakulu okuggyako lwabo abali mu gavumenti nga n'abandi bagamba nti abasajja be bandirujaguza kubanga bawerako be bafuuka abakazi nga bagala kuweebwa buweebwa. Kitandikidde ku bakyala ab'omu butale lwalivuddewo ne lufuuka lunaku lw'abaami kubanga obuvunaanyizibwa bwonna bwaggwawo kati abakyala tulinga basajja buli kimu tukyekolera. Owulira okugamba njagala alina bambi mutuyambe muswala mwe mwenyini mwe muba mufuuka abakyala mwe muba mutandika okujaguza osanga abakyala 8 ku 100 nga buli omu okugamba yalina obuvunaanyizibwa bw'ewaka ng'abaami bo babeerawo bubezi n'okwewaana beewaana nti omukazi atalina ssente talina kyanyamba. Lwali badde olunaku lw'abakyala lukoma ku bamaama baffe naye essaawa eno buli mukyala gw'osanga nga si mukulu aba yeenoonyeza bibye olowooza obawulira bakugamba beetaaga ssente obufumbo bwafankuwe buli kimu beetaaga ssente. Kituuseeko ne mu bakyala abatunda ebyokwewunda by'abakyala naddala ab'okugazalandi mu Kampala. N'olabirira omusajja n'omusasulira akatigo n'omulisa n'omwambaza akola bumu bwakuzaalamu n'akulekera obwana n'olabirira. Abaami bajja kusobola abakyala bambale gomesi bayimbe. Siina lunaku lw'abakyala lwempuliddemu ndi ku mbeere nga nakyali anti ssente tetulina. Museveni twamugazalandi atuwa ku katende twekulambulanye awabalinamu. Ati olunaku lw'abakyala mba ndwagazaaki ninga musajja nze sirumanyi. N'abakyala b'omu Kinnamwandu naddala abafumba emmere beekokodde abasajja. Abasajja twabakoowa tebakyayagala kutwala buvunaanyizibwa nga balabirira mukazi omu. Baagala abakazi 8 kati ekivaamu bo be baagala mbu babalabirire. Kolayo ebiri ng'atwalira mujjawo kati tetwakoowa katukole ezaffe tujja beerawo. Tetulina kwaliba tulina kutuula waka mwami atulabire. Si omwaka nti babajja Mmanju. Mmanju ki? Mbadde nga mbona mu Kinnamwandu bayagala. Tebakyayagala kukola. Baani? Tebalabirira baana bali awo. Abaana bamuwasa ne bamutwala. Ffe ne twesigalira wano tukola abaana tubalabirira bali abanywa era bayirira. Bo bakola gwa kwewaana nina omuwala wange siriyasi. Era balina n'obeera ewaka bafumbe singa batemera ddendagala ne bafumba kubanga kye basigalira kyokka tebakyalina buvunaanyizibwa bulala. Kituuse n'okwekyo balekesa endagala. Yes, kubanga tebalina obuvunaanyizibwa wadde tebaweerera baana tebaleka ssente waka. Ye omubaka pulezidenti mu Kampala Amina Lukanga awadde enjuyi zonna amagezi. Abaami baffe mbasaba muddemu mulinyuwinga emyoyo gyammwe muddemu oddiza obuvunaanyizibwa bamulabirira amaka gammwe abakyala tubayambeko nti bwe mbasasudde school fees tekitegeeza nti teeka gobe nga tosobola kunoonya zisasula school fees addako. Lwakyanammwe enteekaniza ebbiri CBS Emmanduso nze Faida Bongole mu Kampala. Olusekese lw'ebyemizannyo Sports News Beat wano ku Emmanduso olusekese lw'ebyemizannyo. Nga twetegekera empaka ez'akamalirizo ez'ebika bya Buganda, ttiimu ezaatuuka ku luzannya lwa finals zisabiddwa okwongera okweteekateeka okusobola okwolesa omutindo omulungi. Empaka zino zikomekerezebwa ku lw'omukaaga lwa Sabbiiti eno ng'olugave luttunkana endiga mu gw'abasajja ogw'ebigere so nga mu kubaka engeye ettunkana Mamba Gabunga. Ssentebe w'olukiiko oluddukanya empaka zino Katambala Haji Sulaiman Magala asabye abakulu b'ebika bonna mu Buganda okukunga bazzukulu baabwe okujja mu bungi mu kisaawe ewankulikoko. Nkubiriza bajjajjaffe bakatikkiro b'ebika ebyenjawulo okubeera nga mukunga abazzukulu mu bungi okubeera nga bajja tumalirize enteekateeka eno gye twateekateeka obulungi ng'ate mukijjukira bulungi twagiteekerateekera mu bbago ppya. Nkubiriza team managers bonna okuleeta abantu baffe bonna tetwatandika nabo emipiira gyeze. Njagala okusaba abazzukulu ba Buganda mwenna naddala abavubuka Ssaabasajja Kabaka bwe yakwasa omulembe guno omutemi okubeera nga mweyuna enteekateeka eno mujja tuyimirire wamu lwe tunaayimirira awamu tujja kuba tulaba gye tulaga. Mukama bampere omukisa nga mujja. Nga tugenda mu geebweru bingi byogeddwa naye bino binajjukirwanga nga bikutuusibwako Yuga Chick Poultry Breeders Limited abatunda enkoko eza broilers ne layers emmere y'enkoko ey'omutindo awamu n'eddagala. Yuga Chick Poultry Breeders Limited ku lw'obulunzi obuzza amagoba. Ebimu ku bikakkanya ekitiibwa ky'abakyala ensangi zino be bamu okuganza abatali ba myaka gyabwe. Katwejjukanye endowooza z'abantu ab'enjawulo ku nsonga eno. Abakazi bwe babizuula bino
tebalina kwambala mpale obufumbo bujja kuddamu butereere. Osobola okuba nti omuteekamu emitwalo egiwera ebiri ebiro oba esatu mu lunaku. Osobola okuba ng'osobola omuvula omutwalo ku mulimu n'omudropinga webadde akozesa omutwalo ogwa mu lunaku nga takuteekamu naye ng'alina akalenzo kamu ekujja ttaano n'aga nti oyo ye mwami. Nkugambye amaka 10 kizibu okusangako amaka wadde erimu ng'essimu y'omwami n'omukyala zikwatagana. Tewali bwe mwateekaawo essimu y'ensibe abakazi b'ennaku zino bwe bali WhatsApp bwe bwenzi obwasookera ddala obukulembedde ensi eno. Kakati abakyala basaana beetereeze obufumbo obw'ekitiibwa. Bw'ofumbira omwami wadde kambi katono wadde kafaana katya manya nti akuteekaaniko tuliise twali tukuula abasajja b'ensangi zino bo be batukuula. ali obaolira ennyonga ya musajja ofunayo muvubuka muto oyo ne bw'oba omupangisiza n'omusasula asobola okubeererawo. Tekyetagala kupangisa kiri awo kuba nabo balina era ebizibu byabwe. Wafuna mama nga naamuguliranga ekyemisana n'ekyeggulo n'amuwa ne transport amubeezaawo era nadde ekigulira n'abeerayo naye kimubeezaawo nga nange ekizibu kyange kyenjagala akimmalidde nabo balinaagako eya yakulya kuba nabo tebakyayira bali ku street benjeera bwenjeezi. Si mukwano naye ensonga za byanfuna kati kyobalaba nti abavubuka baagala bino ebikazi ebikadde kuba kusoberwa. kati omuvubuka omuto ate bwakwana gwe maama kwegamba akumalako ebirowoozo byonna n'owulira ng'ate omutima guweweedde. Naffe kyova olaba nga tubeera bwetutyo bwetutyo olaba ng'oweweedde. Olwo omwoyo mmekawo omuvubuka? Omuvubuka era muteesa nga munaaye weeyiye era akasaati kaakwe. Abakyala mususiza obwenzi abasajja mugenda batemula butemuzi. Abakazi bafuuse bapakasi mu maka gaffe seetezo n'afuna mu transport n'agenda wa boyfriend we. Ate mujukireza abakazi tebakyawa we yasookeyako ayinza n'okuddamu n'addamu n'amwagala kubanga iwo ayina waasula tasobola mupangisiza waasula. Abakazi muleeteraawo obwenzi naye omusajja bw'okwata mukazi wo ng'ayenze kuba enduulu. Abakazi abenzi bonna mubakwate mubaze waabwe. International News gano ge mawulire okuviibwira eggwanga wano ku Emmanduso. Aboludda oluvuganya mu Democratic Republic of Congo si bamativu eri enteekateeka za President Felix Tshisekedi ez'okwongezaayo okulonda mu ggwanga eryo olw'embeera y'ebyokwerinda etali nnungi. Aboludda oluvuganya bagamba nti tewali nsonga yeetaagisa okwongezaayo okulonda nga ne President Felix bye yasuubiza okukola bimulemye naddala mu kukuuma abantu. Emyaka kati giwezeena nga tewali kiteekeddwa mu nkola era okulwanagana kugenda mu maaso mu ggwanga erya Congo. Bagabadde ab'obudde buno nze Dr. Nakujjoloba okutudde ali mmengo okukubiriza abakyala okulabirira ennyo amaka gaabwe n'okwesiga Mukama mu byonna n'okuweerera abaana naddala ab'obuwala. Yeeyanza nnyo Ssaabasajja Kabaka okumpa omukisa guno okuweereza nga mpeereza ku leediyo CBS FM. Tuli basanyufu nnyo tibusobodde okutuula ne muwuliriza amawulire ag'olwaleero yenze Barbie Kyagulanyi Yewunyisizza era nga bwe luli olunaku lw'abakyala nga tuyozaayoza buli omu asobodde okubaako kyakola okutumbula eddembe ly'abaana ab'obuwala n'abakyala okutwaliza awamu. Tubagaliza olunaku olulungi, Katonda abatukuumire.